Gwe wenna omulabi waffe o IT Media Uganda nkulamusizzaako n'enkwebaza byonna by'otuusizzaako oba by'otuusaako engalo. Butereevu ku IT Media Uganda. Eby'abaana ba NUP okusalirwa mu kkooti y'amagye. Ate ye Alex Mukulu ali bumu ne Bobi Wine 2026. Bibino omuwendo gw'abantu abaafiiridde mu ttanka y'amafuta y'Ekigoogwa. Ate ne gavumenti ya Uganda esaba kujongera ku buyambi bw'abanoonyi b'obubuddamu. Musaba video gimpeera ekigalo. Osubscribinge tube nga tutambula ffenna. Tutandise ne kkooti y'amagye okusalira abaana ba NUP. Abawagizi ba NUP bayite abaana ba NUP abakkiriza emisango nga baakamala almost emyaka 4 mu buduukulu bwa poliisi. Nga kigambibwa nti emisango gino baagiza wakati mu mwezi ogw'Ekumi omwaka 2020 n'omwezi ogw'Okutaano omwaka 2021 mu bufunze mu budde obwalimu akalulu bw'omukulu bwa pulezidenti obwa Uganda. Nga gino bagamba nti baagiddiza mu bifo eby'enjawulo omuli Jinja, Mbale ne Kampala Central. Wabula ye omukulembeze w'abantu era akulira ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, awakanya ebikolwa nga bino. Agamba kino kyongera okulaga nti engeri abawagizi ba opposition naddala abo abawagira National Unity Platform engeri gye bawozesebwamu mu kkooti z'amagye si kya bwenkanya. Abawagizi bano bali 16 era nga ku bano kuliko Olivia Lutaya, Muhind Kakooza. Bano baalabise mu maaso ga kkooti y'amagye nga eno yakulembeddwa Brigadier General Freeman Mugabe wano mu Kampala Central nga yabasalidde emyezi 3 n'ennaku 22 mu kkomera. Okusalibwa ekibonerezo kino kyavudde okuba nga bamaze ebbanga eddene ku alimanda. Okusinziira ku bubaka omukulu Alex Mukulu bw'afulumya ku mutimbagano, kino kyongera okulaga nti mu kalulu k'omwaka 2026 ali wamu ne Bobi Wine. Alex Mukulu yagambye omuntu yenna anayagala okufuga eggwanga lino alina okuteekateeka ng'asukulumye ku ntegeera yaffe bannayuganda. Ate kuno kwe yayongereza nti kubanga abo abali mu ntebe nga naye mwali bakola bye baagala kyokka nga tebigasa ggwanga lya Uganda, nga n'ebyo ebigasa omuntu wa bulijjo babisaanyizzaawo. Eno ku mutimbagano oba okusinziira mu maloboozi agamu agaakoleddwa ye kennyini, yasinzidde n'asaba bamuzeeyi abali mu myaka emikulu okweneenya ate era nti ensi bagirekere abavubuka wamu n'okubalambika kubanga bano bamuzeeyi oba bayite abakadde be baleese ebizibu ebireetedde abavubuka bayite abaana ba Gen Z okwekyawa. Abantu bayidde amafuta gakutte, abantu bayidde emmoroka eyaka y'amafuta eri wano Ekigoogwa asooka. Bambi bya nnaku ate bitiisa. Mu disitulikiti y'e Wakiso mu ttawuni y'Ekigoogwa ku luguudo lwa Kampala Bombo mu Kasangati, abantu abasoba mu 11 olunaku lw'eggulo mu mwezi ogw'Ekkumi ennaku z'omwezi 22 omwaka 2024, kigambibwa abantu baafudde mu ntiisa. Ttanka y'amafuta bwe yayabise abatuuze b'omu ttawuni y'Ekigoogwa ne baagala okwefunira ku mafuta ag'obwereere, wabula yayabise omulundi gumu. Bino byabaddewo mu budde obw'ekawungeezi ssaawa 9. Ebizimbe emmotoka bingi nabyo byayidde. Poliisi yagambye ddereeva y'emmotoka y'amafuta eno yamulemeredde n'egwa ne yeefuula nga tannaba kubaluka kubumbujja muliro, wabula kigambibwa nti ddereeva ye yabuuse mu mmotoka eno ng'emaze okwefuula n'adduka. Okusinziira ku SSP Nanoka yagambye nti emibiri egimu gyayokebbwa nga kizibu okumanya abantu bannannyini mibiri gino, naye ekibuuzo kiri nti okufa okwabaddewo olowooza gwabadde mululu gw'abantu
oba obwavu obuli mu bantu ensangi zino. Ate yo Uganda yayongedde okusaba okujongera ku buyambi obw'abanoonyi b'obubuddamu. Biibino obadde obimanyi? Obadde okimanyi nti Uganda erina abanoonyi b'obubuddamu ababalirwa mu miliyoni 1.7, nga bano bongedde okukalubya ebyenfuna by'eggwanga, kyokka nga n'obuyambi obuva mu nsi endala tebumala. Gavumenti ya Uganda ng'ekulembeddwa minisita wa relief omukulu Mr. Hilary Onek baasabye international community n'ebitongole by'obuyambi okwongera ku buyambi bwe babadde bagiwa, nga baagala okuba nga babawa ensimbi eziri mu biliyoni 36 eza Uganda. Kyokka World Bank eyagala ekitundu ky'ensimbi zino ezibawenga ebbanja ate endala ezibawe buwi. Wabula omukulu Mr. Hilary Onek agamba nti ssente z'abanoonyi b'obubuddamu bazibawenga buyambi so singa bbanja, okwongera okugondeza bano abanoonya obubuddamu mu Uganda obulamu. Ye Prime Minister Robinah Nabbanja agamba nti Uganda yeesinga okuba n'abanoonyi b'obubuddamu mu Africa era nga efuna biliyoni za Uganda 13, nga zino tezisobozesa gavumenti ya Uganda okutuukiriza ebyetaago by'abantu bano abanoonya obubuddamu mu Uganda. Butereevu ku Mukutu 8 Media Uganda, obadde nange Herbert. Mwebale kumpuliriza, mubeere bulungi.